Akrama kwagala okuva ku nsi mpaka ku mwezi n'okukomawo. Engalo ziridda. Obanga omwagala oli wamukisa nga kibuno bwe yakaboneka. Engalo ziridda wasole banyabo. Thank you so much. Nasse wali kulonemba musinga nga manyi mbaga ya debate kubeera yesterday. Nafudde ku mukola entebe nga teguwedde ne ngamba nina okujja ku mbaga. Nengenda okubira omugole nanga nti mbaga yaddi yankya. So nzize olw'omukwano gwe nnyina ne Kuluthum ono. Saalize kubanga nsiibye waka nga nina emirimu mingi gye nkola waka. Omugole yanobye nze mbadde njekulya leero. Lwaki nzize wano? Tuli mu nsi erimu obukyayi. Tuli mu nsi ng'omuntu akusekera naye bw'afuna omukisa akuwa obutwa. Tuli mu nsi nga waliwo kamera ezituli mu maaso wano naye nga tezazze funa amawulire malungi, zinoonya kafu ak'okuwandiikako. Ye Uganda gye tukola ki? Gye tutambulira. Dokita ono yajja mu kwabya olumbe lwa taata wange Masaka mayiro 8 okuva e Kampala. Yensonga endeese nzize kusasula kyekindeese n'okumulaga nti ndi mukwano gwe paka otherwise tujja mu nsi muno. Bwe yantegeeza embaga ye namwagaliza buli kirungi okwanjula saasobola kukubeerako nali bize somewhere kwe kusalawo nzije leero ng'omujulizi okubeerawo ku bantu abatono abakwagaliza ebirungi. Bantu abamu bali wano banoonya nsobi, basula mu night prayers, balekanira Yesu naye nga balina obukyayi mu mutima, basala emirundi 9 naye nga asobola okuba obuki. Ensi gye tukola ki? Etulimu. Ekyokubiri, nzize kusaba bano abantu bajje mu bulamu obwo bwannamawulire. Bajje mu bulamu obwo. Bamanyi nga bamanya 26 mu bantu abavubiddwa mu Uganda nange nkwata ekifo. Ne Katonda yampagode ama teri kivumo kyoyinza kunvuma nekinsuula wansi. Nabalabye ku media house emu nga bakritisizing okwanjula onayogera kino. Era akukritisinga bw'omutunuulira yeetaaga kuyamba. Bano bonna mikwano gyange zonna media houses ziri wano bamanyi. Oyo Kisubi wa UBC bamanyi beefuula nti batuukirivu nnyo naye nga si baki. Ate nze munankola ki? Nze fulanga Gashumba mukola ki? Bompise ku TV oba tompise sigojjayo enjuba ku ki mumaki. Nkwegayiridde gya bannamawulire mu bulamu obwo. Lwaki bakita keeping up? Buli lw'obeeza ne bannamawulire mu bulamu obwo buli kaseera oba olina okuteekawo okubalaga nti ebintu bitambula mu ki bulungi. So in the process oyinza n'okumaliriza nga bwebuze ssente oteekewo embeera etakola ki. Waliwo obufumbo bwe mumanyi bwaggwawo dda, bwalimu amawulire mangi naye batya ensi okukola ki. Nze ate Gashumba mbiriivinga oba obufumbo buganye nga mutuuse okuteŋŋana abaawukanye bakola ki? Basenga. Sebo muko ekinshookinga mufaanagana. Yes, mufaanagana. Omusabo oyagala mwanyinaze era bw'ona okolamu ebirala ffe nga tufukamira wansi ku musaalo nga tusaba pala. Mwagale nga gyenkoze eki nga gyenkomeza. Mukyala bulungi talina buzibu. Abamuwandiikako be balina obuzibu ye talina buki buzibu. Olumu nga mpita oba yali graduation ye oba yali afunye doctorate
nga ngenda ekawe enkyali enkeera Mawulire mbu bamulabye ng'ayingira emmotoka yange nga tuvaawo naye ate surprisingly abamu babirivinga ebiki ebintu bino. That's the worst part of it. So mbasaba mwagalane nga gye nkomezza Alla bateremu n'obuki n'obwavu. Ekirala nzize kwebaza oli mukyala mulwanyi. Waliwo abali bagala okukujooga nawe nobalaga nti oli muki mubeere bantu balwanyi n'ensi abaki. Tuli mu nsi nga muntu akujooga nayagala akujoogere ne mumakangu. Facebook nembuuza what's on my mind, tindi kumbaga ya Dr. Kuluthum nebakuma nyogo ateza nvuma ku page esikola ki. I don't even know him. Yensi gye tukoze eki ekira Katonda lwalisalawo twe tujja okuva ku nsiko tujja okukola ki. But as long as nga tukyali balamu tugenda kwogera bye tusaana okukola ki okwogera. Mbasaba abantu mwenna abaze wano mufune ekisa. Bannange obukyayi buli mu Uganda mu abamu kati tusooka nakuweereza advance team nejja mu kitundu mujja munamuno mwebali you don't know them. Olw'obukyayi bukola ki oliwo. Bamaama abali wano mbasaba mukendeeze obukyayi bwe mutadde mu baana. Ensonga eno y'amaanyi nnyo. Abaana generation abali below the age of 30 bakuze nga balina obukyayi ffe bwetutalina. Kitaffe ffe yalina abakyala 7. Bamu yali a true pan-Africanist kubanga ye buli wamu yazaalamu. Mu Buganda, mu Ankole, mu bavandimwe, mu Basoga, buli wamu yakola ki. Naye twakuzibwanga abaana awamu nga you can hardly know nti ono mwana maama we yegundi ono yaani. Naye kakati abangi bamaama musize obukyayi mu baana obutenkanika. Ne bw'oba ofunyemu obutakwatagana na taata w'abaana honestly totransferring eno anga muki mu baana. Kubanga obukyayi bwosiga omwana omu ayinza okumaliriza nga commissioner general wa URA oba president w'eggwanga. Abaana ebakula nga bawalagana oli ne bwafuna opportunity mu kampani tajja kuyita muki mutowe. So mbasaba bamaama obukyayi bamaama basinga okusiga ekyo kyo nkimanyi. Kamalirize bwemu sebo tukusaba olabire dokita. Sigamba basajja bati bana abali wano naye abasajja tebakyafa kuki ku bakyala. Buli myezi 3 mukoleyo surprise musule mu Serena zikira tuniezo nawe mu misimu tokoma kujjanga wano ku mikolo. Abantu ne mwe bakakatanda kamwe myaka 10 omufaliso ne kugwa sayidi yemu. Sigamba basajja bali wano ngamba batakoze eki abatazi kisubisi kyekyo. Omuki ndabi bano bali bano abakyala bano babayita batya bakubye omuziki gwesira banga kikyenyiga mu kino ng'oluusi opportunity ezina bagifunirawa sibagereze naye oba oli wano mukyala wali wano mutwale out akole ki. Nabadde eggulo mu kwanjula baddeko baddu ba Allah naye bahajja tebazijja amazina gesikola ki. So ko mwanyinazi mulabirire mukulire ku iPhone 14 kiyagaliko boyita mu duty free muguleze perfume akole ki. Teyajja kulabirira mukyala fe tulina okubakola ki. Bible Kurani zigamba tulina okulabirira abaki abakyala. Era bwe buli mukyala ng'oli wano mwonyumye nnyo wekubire muki ngalo. Final Kuluthum nkwegayiridde todda mu bino mbunno bakubye empeta kyakoze eki. Abakyala mulina obuzibu olukuba empeta ng'okola ki nga weerabira ng'oyambala nga bw'okoze eki.
omanya dokita nti saawa zituuse okudda yambala buli obugoye balagira mu nyumba teeka muziki ennyimba netumutera muziki zaffe tumutendereze yesu yesu wa mu kanisa mumpulire eyo challenge y'amaanyi. I've had issues with the friends who are married nga bakugamba ekiki bamama bali wano beegayiridde mu kontinuinge nga mulabika obuki kwanze bwe mba waka ku makya naye kusanga kukuba ng'onyirira kinkakatako okuwaki gifuti ate sikusaba namba kuyina ogisaba bakinkakatako newe nkusanga ng'otunulanga nga gana amagye ga Uganda agali ekongo nkuyitako ki tomanyi mukisa Katonda gwaleeta ku olwo fuluma nga mu nyumba yo ng'oli singo sigamba bafumbo sibatwalako ng'oli fuluma as if you are going to meet your ex ng'ofaanana buki mwanyinazo biwuli byebyo kamalirize mwembi mbaagaliza kyemunjagaliza abayo nze Gashumba kugambye ekyandeese omukwano gwenjina naani kyekyo piriyoni balinamu mwenera biddo beebaza baani musinye bulungi awala era balikodi nze kati bali okubawemula social media mumpulira kyetugenda okukola baffe tuli bantu bavandimu twava mitali eri abamu tumwagala kuwulirayo naye tuli wano panga ensi lwerikola ki eriyo buli alowooza ngu alitujja wano gojja osooka okukola ki okuva tujja bawayo ennyana y'ente otandikirawo bane mwebalenyo I have to go nyina weneekuona katono ate ngenda awaka ompulira kyokola bansabye njogere enkola ki ngende nyane mukwano wange atuuse kubenda byatudde mu nsonda eri enja mubuzako brief naye mbaagaliza buli kirungi ku nsi kuno bannamuli baganda nge baba embaganda bibanyizizza ng'oba ku mizigo gyo mubeere bulungi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Ne oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.